Mugetufuna ye Akram amaziga gamuyiseemu n'okuzirika n'azirika nga yeetondera Hajati Kulthum aberenga mwanatu amusonyiwa. Akatambi kingendo okubira nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bw'otyo oberenga ogirayikinga. Hajati wange Dr. Kulu wange nkwagala nnyo kyo kimanyi. Ebigambo ebisinga onoonya nebyenyi naye nga ne bannayuganda bayike okwagaliza bannayuganda bannaabwe singa balaba nga omuntu avuddeyo. Mungu bwasitula omuntu eddaala si kirungi ate kumukuba magi kwegamba kumwonoona bwonoonyi kumukusula buli kimu. So me and Hajati abuterevu nnyo embeera yo bwetyo bweri saidi zeeyo no ye mukulu Akram ng'agezaako kubeera ng'ate mwanatu yeetondera Hajati Kulthum. Agambye ono bannayuganda mwe musinza okubeera nga mumulemesa omukazi olw'ensonga muzenga mumusalako kalebule wuuyo simanya bamukutte n'omukazi mu mmotoka biibyo ate bya Pretty Nicole okwegamba mumusazeeko kalebule amuleetedde okubeera ng'ate amukyala essaawa eno yasazeewo nti relationship agikomezza. Kakati nno waliwo n'ebirala ebizuuse mbu bano tebabadde bafumbo mbu waliwo akabadi akalala akabaddengawo bulijjo ke tukutategeera. Akatambi nako ngenda beera nga nkakuwa mu bujjuvu ku bigambibwa mbu bano tebabadde bafumbo just baali baasigawo kifaananyi kya bufumbo naye nga tebeeyagalangako. Kankuwe katambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso. Kulthum ne Akram tebabanko bafumbo. Tebabangako bafumbo kati gwe kina takimanyi. Nagala okimanye. Those two tebabanko mu bufumbo era Akram talyanga ku Kulthum. Oyinza okugamba tekisoboka. Oyo Akram baali bamubateganga koloba kubeerawo Kulthum kubalaga nti nno yafuna omusajja. Era contract ya Akram yawedde ku Kulthum alina omusajja munene mu government. Munene nno w'amaanyi. Ne kyali kijja kulabika bubi okuvayo n'abalaga omusajja oyo ati first. Akram contract ye yaweddeko era ekirabo kye bamuwa kya kumutwala mu America era yagenda mu America. Tebabanko mu bufumbo ababiri abo. Gwe tuno Akram byazenga akola nga Kulthum akolaga taarifa ini nabyo tabiinaako buzibu. Ne ku level ya Kulthum yali badde akkiriza Akram byazenga akola n'amukkiriza. Buli tebwali bufumbo yali contract Akram kujja kuzannyanga bamuteekawo ng'ekifaananyi kubalaga nti Kulthum afunye omusajja. Era mulira bomwana wa Kulthum gwe yazaala talina wafaanira Akram. Lwali bumufunyeko chance ne bumulabako omwana gwe yazaala talina wafaanira Akram. Obuterevu nnyo bigambo bya mukulu Good Life Eddie kansubire osobodde okubeera nga obyewulirirako nategeezezza nti bano tebeeyagalangako era tebabadde bafumbo nti waliwo akabadde emabega nga bw'obiwulidde. Kakati we bwakeredde nga abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira nga basanyufu nnyo olw'obubaka Dr. Kulthum bwe yabadde atadde ku mikutu emigatta abantu ng'ategeeza nti relationship ekomezeddwa. Mu baasanyuse kankuwe n'ono omwewulirireko yasanyuse nnyo olw'okuba nga relationship eno yakomye. Kankuwe katambi katono nnyo. Kulthum okoze omukazi kyalina okukola. You are tried and tried and tried. You are tried the best. Bwe kiba kiganyi you can move on no matter what. Bwe kibanga kiganye tolina kyotakoze omuntu kyasobola okukolera omuntu gwayagala. Tolina kyotalwanye nako okusobola okusetolinga n'omulenzi oyo. Nze omulenzi namwagala kubanga omwagala era Akram wange tasobya. Nakati n'omwana wa mukyaye sirisanga Akram ne muyisaamu ggaali according to you because era nzijukira gwe yensonga laki nkusaba lemekola enne interview saagala wejjuse bulamu bw'obaddewo nabibaddewo. Nange nyambaze gown ya bukadde 10 munaye kuliko n'amatsala byonna ne solar panel bannange omukyalo ow'eddembe.
Baana bange obufumbo ng'omusajja ali South Africa, omukazi ate ali wano, ate omwami ali mu America, omukyalo oli Canada, bwe si bufumbo. Mukoyera bwerere. Abafumbo balina kubeera bonna. Abafumbo mulina kubeera wamu baana bange. Akram, gumisirizo. Bannange mundeke, bannange omwami wange, bannange njagala okubagamba bizonso mwami wange, bizonso bino. Bannange bizonso bino. Bannange olaba ayogera bw'ati alimu omusajja. Obutereevu embeera bwetyo nga bw'ogirabye bwekyayimiridde. Abantu ab'enjawulo ku mikutu emigatta abantu basanyufu nnyo olw'okubeera nti relationship eno yasasise, era ku bantu kye bagamba nti ekyamazima kyo dokita ekyamazima yali yeemalamu nnyo okugenda n'afumbirwa omusajja nga Akram. Nga kiki basinga okubeera nga basimbako essira kwe kubeera nti Akram abadde nnyo mu mawulire, naye nga amawulire ago gabadde geekuusa n'obwenzi, nga kigambibwa nti ono abadde mwenzi wa Lulango. Muzze nga mubiwulira amawulire agasookera ddala ag'omukazi gwe yalina mu mmotoka y'omukazi alyoka amwefuulira awo balyoke bakwate Akram bamusibe. Ebyo byonna mubijjukira bulungi. Ne incident ezaali wano eza Pretty Nicole nazo mwaziraba bulungi nnyo, era ng'ezo ze zaali red flag ezayongera okulaga nti relationship eno eyinza obutakola. Ate nga n'abalala bagamba kasita owulira omusajja mbw abeera South Africa, kasita owulira nti omusajja eyo gy'awangaalira, chances ziri waggulu nnyo okubeera ng'omusajja oyo ali mu bintu eby'obufere. Abamu bali eyo South Africa naye nga basawo baganda abawedde emirimu, bali eyo mu bintu bya bufere, bintu bya kuyiiya bulamu. So mbu neyo yali red flag okubeera ng'omusajja eyawasa Dr. Kuluthum yali asiwukira ddala South Africa, nga kigambibwa abantu bo batandikirawo okugamba nti oyo yandibanga muyaaye mufere yali yeenoonyeza bibye. Relationship eno yo ekyamazima ebaddengawo ebbanga, era omukwano gubadde gubasaza mu kabu, naye gye byaggweredde ndowooza mwenna mwabirabye. Abantu basanyufu ku mutimbagano gwonna. Abantu bulijjo bagamba relationship eno ekyamazima eyinza obutakola ki, eyinza obutakolera finally bambi yamaze nebeera nga esasika. Kakati gwe ng'omulabi ow'omukutu guno gwa GK Media, nkusaba ogende mu comment section obeere nga otubuulira ddala Dr. Kuluthum yakoze bulungi okusuulawo Akram. Tuwe endowooza yo mu comment section. Kino ekyatuuseewo gwe ng'omulabi kyakusanyusiza okubeera nga Dr. Kuluthum yakedde ku makya n'asalawo nti relationship asuddewo akatambaala era omusajja amwesonyi yamuvuddeko. Genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Wadde wali abacelebratinga, naye waliyo abantu munnange abadde balaba kapa eno ne bagyegomba, nga kapa eba inspiringa. Kati oyinza okuba nga naawe gy'oli eyo. Genda mu comment section bw'obanga bano ekyokwekyawa naawe kyakuyisizza si bulungi. Tuwe endowooza yo butereevu mu comment section. Nteraamu endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section. Nenga z'ensonga zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu, era nga bw'owulidde Hajat Kuluthum ye bamuwadde amagezi abeere nga tavaayo kukola interview yonna, ayimirire ku kigambo ekyo omusajja aba yamwesonyiye tavaayo n'akola interview yonna, kubanga bayinza okubeera nga bannamawulire bamwokesa, naye ng'embeera yo bwetyo bweri side zeyo. Tuwe endowooza yo wansi awo mu comment section. Kino kyakuyisiza kitya ekyokubeera nga Dr. ne Akram basazeewo babeere nga bakita? Kyakuyisiza bulungi oba tekyakuyisiza ddala n'obulungi n'akamu olw'ensonga babadde ba role model bo? Genda mu comment section obeere nga otuteerawo endowooza yo ku mukutu GK Media. Kwobadde nkusaba subscribing gwe atanaba, naawe atanaba kulikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ate
ogilikinga. Yitira mu comment section obirenga onterawo endowooza yo nawe wena ina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.